Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ogirabe nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750 312083 oba 0750 312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso butogerera batembeeyi ababagobye mu kibuga saawa eno abagiranga NRM ate basize okubira nti bakaaba mwami Kyagulanyi speech gye yakoze erese ebizibu twabaddeko ne mukasambidde ng'agamba nti yakoze ensobi nnyo ogenda mu bazungu ekigenda kubeera nga kikola n'abala bangi babeera banga boogenda labe munyagwa naye atabuziraga nti speech eno gye yakoze yabadde ya kifere eŋŋamba abakulu ba paaki abantu tulabeera nga tuyitawo nga tuli ne mwami Gideon Tukulu onakuwa Gasiya kurwandere yakasha anti bya Gasiya kwa onolye kyononvuma nga tokirako banga bari bayitiride kumvuma bwe Gasiya buroro ebone bongera ko bya buroro nenya buroro sigenda kuliteeka Gasiya buroro nze nenga wakiri kankube ku bya Gasiya ate buroro sigenda kati wakiri mu buroro neri ya Gasiya ryo nalikiriza nze Gideon Tugume Gasiya muzukuru wandere ya gacharo kuva emijera Kapuru Town Council hama county ntunga mu district sanyiso okubalaba basibo ne fanyabo abatura mwena ziteze ukubura ko ya gacharo ti eyo cyare cyane cyare mera waguru wewe abazi kutu cyare mera mubanga akatusabe jaterera edesa nyiso kubanga muri mwe na mwena abatura babarunji abari mu Uganda wano nabari ebweru mu Uganda wano banji baturaba ate ba appreciatinga abantu abakura bebitiibwa babeerako era banji bangamba baga tubadde ku Megatron tubadde ku ibone ya Simon bakiyita akafubo eya Julieriwa bagida badya endless media ate ya Glosh oyakubanye ebivu oya ekivulu Wena chivulu. Njagala kiteeka. Ateka. Abeda ku live. Njagala streaming live. Njagala kiteeka. Gundi ye mugenyi omukulu. Mama Fina. Ye mugenyi omukulu. Mama Fina chenjagala bero mugenyi omukulu. Njagala we speech ayogere kwa Bitex. Omanya Bitex yagamba ntamwagala. Nengaji ya Bitex omukazi omukulu nakekikyaranja. Kubonani asinga obukulu. Mafina mukaderawo kwafina limyaka Bitex waju wafina tali monsango awezeze ajiweza yachiweza ensa akula bulungi gakula bulungi yakula bulungi oyiseke mu kibuga ekibuga nkiyisemu ekibuga bakyeze bagobye buli omu bakedde musanvu abe nale mbona bipande bya Museveni banabade bambadde sadi zenda ngo avuga bakuba bukubu ichuchugira kochi omanyi kankubulire ebibuga byonna byandibadde biyonjo mbutuufu nze ntambuddeko ku nsi ez'enjawulo naye nga kizibu nnyo okusanga abantu nga batundira ku kkubo nga Uganda bebaki n'osanga ng'oli ali esenesigiri kwasikira kabalagala amagga Katonda muggulu abatunde mamba sala wano bonna byonna nga wano mu kkubo wennyini nga wookeza tonna wootambulira ng'abasirikale ba enforcement ab'FCCA balya eguzo kamala basolooza bano ne beefuula ng'abakwata ate bakwata omulala ate abawadde ssente nga we bamutwalira weeruzira n'ebintu nga babitwala naye abawadde ssente gaasigalawo ekirungi olwaleero buli omu yenna bamugjeewo basooke batereeze ekibuga kyetaaga kutereeza nze nsuubira nti mutuufu kyetaaga kutereeza ekyokubiri kwebe ne boda zokka nazo ndowooza wajja kigenda zikolako kubanga teri kibuga nze kugambe wentambulidde wonna nga kibuga ky'eggwanga nga kifaanana nga Kampala kibadde tekiriiyo abadde afuuse guuni naye twagala babakirize bakole ekiro amawanga amalala kye gakola gakkiriza abantu abo batembeeyi kukola ekiro kasita ziwera ssaawa emu bano ababadde abakolera emisana nga bakivaamu
nga beekiro bayingira abatembeeyi ebintu babijja mu dduuka ne babitundira ebweru ne batunda zigenda okukola saa 11 nga mukivaamu kubanga ab'okukirongoosa balina okukirongoosa beere bakole buli kimu n'abadde bakolera kati nga empereerwe wali bakole kubanga ekiro KCCA tennakyekolerawo n'abantu abalala baleke abantu bakole ekiro tukole emisana n'ekiro bannayuganda abasinga ekiro babeera beebasi kutandika saa 12 ekibuga nga bakigala nga bagenda awaka kwebaka lwaki tibaleka bano ekiro ne bakola omuntu ayagala byagala bigula ekiro nze wala bwenvu eyo mbalala ntungamu nentuuka mu kibuga sanga ezekiro nga tondawo osobola gulanda omugaati so abantu bakole ekiro so bateekewo babagambe nti mwe mujja kukola ekiro babateerewo ne puroguramu ekola mu weekend bakole Saturday Sunday ebeereyo abantu abo abantu bakole temubujja abantu mu economy muleke abantu bakole naye bakole ekiro bakole weekend basobole okubanga abantu betuusaako ekyokulya abantu bali bubi abantu balina mmere abantu balina byakwambala abaana baabwe tebanadda ku ssomero n'ebitabo bayirawo tubadde ffe tubigulira ku kkubo abaana abo balina advantage nti akusanga ku mmotoka yo n'akuwa kyoyagala n'ogenda kubanga Kampala talina paakingi amala tolinda kupaakinga kugenda kugula kintu mu dduuka yasi n'ogenda so mutuleke tuyingire ekibuga ekiro tukole bwe mutuwe security ya nobwe mutatuwa security okutugaza tuwale atatugaza twagala smart city kakati ate ekiro mutoke muleete ebivumba muleete biki mulina okulongoosa yesu kaki balina abalongo mulina okulongoosa ekibuga n'abantu bakole n'abamaduuka kutala basobola okukola ekiro baleke bakole abantu bakole mutuleke tukole Uganda erina security emala muleke abantu bakole ensonga ey'okubiri abantu abo temubakwata kubasiba omuntu gw'osanze n'emiyembe gya 10,000 on'omusaba 60,000 ne gimubula ate n'omutwala eruzira omuntu oyagala abeera atya kati bakole batya bano bebakutenga anti kyetugamba abantu mubate mubawe ekisonyiwo mubawe ekisonyiwo nga tukusonyiye toddamu bamutuko bali webawe ekisonyiwo nga bo baganye nabe mbendabidde tetugenda kufaawo ekiba kibe anti kati engeri gye bawutaddewo etteeka ate ne babagobawo saagala abatembeeyi balemerewo naye nze mbagamba tukole puroguramu ey'abantu bano okukola ekiro okukola mu wiikendi ate ne bwe bakutte babawe ekisonyiwo anaddamu oyo yamanyi ekyokukola naye Kampala abadde afudde bwogere amazima nga tonna nawoyita buli wamu bodabodaolinya ku miyembe gy'omuntu gy'atadde ku kkubo ate nakukuba okitegere oba nakuvuma so kati ekyo kyenjagala kyeba kikolebwa nekyokubiri gavumenti etandika okukola enteekateeka y'okuzimba ekibuga ekipya eve Kampala yafunda kibuga kya Ssaabasajja kyabawejjere bakitulekere ketwesooti bagende bakole ekibuga ekyabwe ekyamaanyi Nigeria bwe yaraba nga Lagos egaanye yagenda Abuja yes gundi South Africa bwe yaraba nga Johannesburg afuuse ekibuga ky'abawejjere bagende Pretoria bona babikoze badde babikola Malawi bwe yaraba nga Blantyre egize n'egenda Lilongwe so mukati Tanzania yava Dar es Salaam n'egenda Dodoma ya kati naffe tubeewo tugenda awalala tukole ekibuga ekiyonjo kiteekanga wa baali bapulanize nakasongola baali bapulanize nakasongola noweewo anti wewe twagala tetwagala mujje ne bodaboda mukiyingira ekibuga geti nobwogiteekawo naawayingira wonna n'okuba ekibuga paka okugenda eri ku kyoko okugenda eri ku kafa okugenda ludda wa ekibuga kijja kuba kyamaanyi ate nga kiri wantu wagazi ate nga wayonjo wakiso talina pulaani wansozi ate ali wawalala wosobola okuteeka n'entobazi nyingi tetudda mu ntobazi tetudda mu mirere naye eri waali walungi baali bapulaninzeeyo naye lwakuba nti ettaka baaligira ne baligabira abannalwanda ekitali kibi bajjudde eyo wonna baaligaba kubanga ettaka erisinga eyo lyali lya gavumenti so kyali kisoboka okuteekayo ekibuga nga ettaka lya gavumenti naye kisoboka katubasabire bebagobye ofune ebidduuka baddo no twaliyenda kudda mu dduuka kubanga sente bagambye ate bano abalina amaduuka bebabawa ebintu genda otunda nafuna abaana nga anti era bwe kiri kubanga munda tebayingira mu dduuka bannayuganda bazibu
bannayuganda kati otugambire babagobe basigale mu maduuka anti kakati basigale mu maduuka naye nkugambye ekiro bakuli bonenga kitabo ekyani tata yasse omwana mumanyi nze n'emitwe mirundi ebiri okuweerera omwana kiruma okuza omwana n'omutuusa nga jjuli waali kati oba oyise mu bintu bingi kiruma nnyo omwana gw'otagambe ti omuntu omuwadde omuntu alive nga bwe twakuwa maama Makaira oli najja n'akola ki najja n'aleeta ebimuli awaka nti aleeta ebimuli kyokka muyaaye muzibu agidde ne ku booda kiruma oyinza okakana nga nawe muyisizaamu empi nze nsuubira omwami bambi mumusaasire kisooka yalina obusungu omwana we gwaweeredde akamala siniya fe otannaba nakubaako waagiza ate otandise okuleeta ebimuli okuŋoonoona otuuse n'okutuuka wako ejjoogo erisusi mu buliri n'oleeta ebimuli mu buliri ejjoogo omwana akamala siniya fo nze nina omwana amaze siniya fo first born wange beti naye kati oyo ŋŋenda okusanga oleesa ebimuli awaka nange nze kubuulira nengayiwa amanyo nengayiwa otamute banange mujooga gwe Kamakaira kati gwe gwenda okulaba katandise kati pampa ku pampa mata ku mata osula teweebase kati kuza omwana omutuuse siniya fo tanaba kubaako waatuuka kakasajja kajje kali ku bodaboda kaleeta bimuli gasiya bulooro oyo yenyongerako bulooro gasiya bulooro no nze kubuulira amazima muve mu bintu by'okusaagira mugundi yadde oli yafudde naye okumukuba mukyabadde kituufu abala balabireko mbu yamukubye nnyo n'aleeta n'ebiti anti kakati kamukubemu bajooga obwo bwana bujooga gwe newayagalira muwala wange tewatuuka nawaka wabeeranga eri n'omutumya n'okuba essimu n'otatuuka waka naye lino ejjoogo ly'okujja mu buliri bw'omwana bwataata obuli bwataata ejjoogo lifaanana bwe riti mwagala tubakolera ekibannaa teri masasi no ejja kuba manisirota mitolotono ate nze kubuulira kubanga ekisooka yabadde talina gye bayita girite mind gye basibirako omuntu mu misango ejja kulimu nti omuntu yakulaba n'okuwoninga n'akuwoninga tugume nja kukutta kukyogera awo busungu ne bamugamba omwana mutegaagirira ŋŋenda wulira obusungu gye bayita provocation. When you provoke somebody, it is a defense to the criminal offense. I'm speaking as a lawyer. Yes, I understand. Oba kitegeera provocation is a defense to a criminal offense. Nti omuntu bw'ajja n'akusosonkereza n'atuuka n'okwebaka n'omwana wo mu buliri bwo omusanze, what would you do? Now kati ekyo kimala kumukuba n'omutta ne batakusibako madda. That is the provocation. Nze kugambe provocation is a defense to a criminal offense. Baroya kwe bali ku mikutu gyonna gye tuliko gino kwe bali kagundi kalwa soko jjo katono tufune gundi amagini nti provocation omuntu okusosonkereza yasosekereza taata n'atuuka n'okujja mu buliri bwa taata n'atandika okukomberera mu muwalawe ng'omusanzeemu. What would be the reaction? No. Kati gwe nkugambye ekyokwata ky'omukuba bagenda musibako manisirota tegenda kubeera madda. Manisirota kisinziira eri omulamuzi. Kati senga gwe mulamuzi ogutuddemu nze nyinza omusiba emyaka bwe giba enyingi myaka 5. omwana w'omukazi gwe basse. No, first of all okimanyi ono kujja wano yajja who invited him okujja namuinvitinga ne mu kisenge kyataata namugamba weeyagale anti kakati that is the problem. Nze nsanze intruder anaalina okuyita mu family, anaalina okuyita abagenyi awaka taata kakati taata nze sinayita muntu yenna. I'm finding an intruder ate musanze na mu buliri bwange ate mwakolera ebyandyone n'omwana wange. Tatu oba yakuzawo by'omwana ono no. Mwegendereze bye mukola. Mwegendereze ebintu bye mukola. Ejjoogo eryo ery'obuvubuka okujja weebake ku mwana wange ku buliri bwange nange bwe nkusangayo okutirawo. Nze kati nze kubuulidde. I'm trying to tell you.
fe abaana fe tutwala ebiseera okukuza abaana omwana n'oteekamu ssente omwana n'omusomesa asome abako watuuka bw'oba omwagala mulindire eyo mukubire essimu tojja na mu kisenge kyange mu buliri bwange gasiya onoonyamu ki no mubeere serious mbeere serious abantu bagambye kano onotta omwana wamuno maama yakaabye naga omwana wange omulungi gwe mbadde ninamu essuubi bwabadagana nasoma lo tosindika mwana kumusindika mu maka g'omuntu okugenda ku buliri singa maama oyo ye yasanze ono ng'aleese omuwala amulese ku buliri bwe kyandibadde kiti kati mwebeereremu bintu byomukola mwebeereremu nze nkimanyi oti yamusente ayagala mutta naye obusungu bwamukute mbadde sigwe omuliro gwabadde gusoose yata omulala yasooka kati muleeta ebintu yasooka n'amusanga n'amumenya mukono wekwa kati kabadde kano katola nti kasoose nke kabadde kanonyeeyo ki kati basoose kamenya mukono kyokka kakomyewo ate mu buliri bwa muzeeyi mujoga nze nkugambye mujoga ekyo joga ajja kuddamu kale akomewo anti byebyo so kati muzeeyi yabadde mutuufu bwandaba oyinza okukiraba mu ngeri y'enjawulo kubanga gwe kyosinga okwagala naye njagala weeteeke mu bigere bya muzeeyi mwago atali muzadde toyogera bingi naye nze ndi muzadde omwana okuziza omwana obonyabonye n'omwana omutuusiza omutuusiza oba bamukwanira eyo ewalala si muntu yange ku buliri bwange ejoogo lwaki munjooga abantu amu bagambye mwabagamba mbu yalose n'amutta singa bassewo nze kugambye bandimuse bwaba alina ejoogo bwe rityo nze omwana owange mubuulirira ne mugamba tojooganga muntu owange ekitiibwa sezaalawo kubanga oli abeera sezaalawo togendanga mu nnyumba y'abakulu omuwala gw'okwana tetwekwekanga mu bitooke ensiri ne zikulumirayo mulinda akulume golowooza ogenda mu bitooke neweekweka n'obeerayo n'omuliro yakuganda ngenda kulaba saawa ezo 2 atuuka 7 ng'okyali ku kitooke ziruma gwe tewenyenye tozikube kubanga ozikuba bayinza okuwulira ne zikuluma n'atuuka 7 n'olyoka omulabako nga bali beebasi ati ponoddawo n'ogamba ng'oyingira ng'ogenda oyingire nti wayi ali luddawo olwo bakuba ne bakuleka ebyo biveeko ebyo kati bimuliko bya kisiru tebiriimu magezi kyekireesa embeera anti jogo abaana bano balina abavuka musoseeyo okujooga ate ekyokubiri enjaga gye munywa muli ku njaga muli ku biragaaragara oyinza okuyingira kati gwe wawasa ewaffe n'ojjayo omuwala oyinza okujja olwokuba twamukwalayo n'ojja n'oyingira mu kisenge sisobola n'okuyingira mu nnyumba tosobola n'okujja awaka omala gajja nze kati ewaffe gye nawasa ebusoga sinza kuba wano neŋŋenda nti nze kukyala gafula bweru bamala kuntegekera ate ŋŋenda nyambadde ekanzu n'okwambala sigenda nyambadde bweru naye gwe n'oleeta ebika nagenda okulaba mwanyinaze yali mu hositeero ng'asoma amafuta ng'asoma byamafuta tutaddemu ssente 2 n'ensanga okavubuka nga kabese ku buliri bwa mwanyinaze kali mu bigatto bino ebikoba wano akayaali oba okitegeera nga kebase ku buliri mwanyinaze taliiwo kekaliwo kati kalaga nti keka boyfriend kaze kati mu butuufu njagala ombuulira embeera eyo ntutte ssente za hositeero kali kebase ku buliri gasiya ololo amanye nengayiwa kalidangayo gwe nomusaagamu mwe mutusaagisa ffe tuli bakambwe nedda mujeewo ejjoogo mulimu kujooga abantu abakulu babawa ekitiibwa bw'oba okwana omuwala sikuganye naye mukwanire eyo musange ku ssomero si wange mu kisenge kyange oyingira otya mu kisenge kyange gwe mbuzi gwe mujogaani omufungo omutabukire nono kalyose nkyogedde ndi wano kalyose eryo joogo kabadde kagenda kukula nejjoogo eryo kandira bonyabonyeza ono omuwala wandikalabye gwe ate mbeera ate olwo yabadde musajja we oyo naye musajja agenda kufuna omulala olaba abafiirwa nafiirwa abasajja 5 mama fina akafiirwa abasajja 4 tali
tukumene mama fina oyogerako naye muli muti sogeranga naye simumanyi newe sigenda ningo mwagala nnyo kubanga akola ebirifani nayagala abitekisi ate n'ekirala ayamba abawejjere ayamba tazanya ayamba abawejjere anonya n'omuzeeyi kagata nze ensonga sigatta naye simulabangako sogeranga n'ebyakola nze binnyimira kubanga ye wakiruka sente kafuna agabirako abawejjere okiraba nobwafiirwa omusajja witako ennaku ntono nafuna omulala nze omanye omujagala ebintu ebitambula sagala muntu kuddawo okwegiraagira oli yafudde funa omulala kati kano akaana akawala kagenda funa boyfriend immediate ayanguwe oli yagenze kali kawedde atagenda kuddamu kufuna bwe butyo okitegeera tukola bintu bya kisiru w'abantu abakula ekitiibwa w'ennyumba omuwala gw'okwana osobola n'omuwasa kyo kitegeeza nti eri sezaalawo togenda ku buliri bwa sezaalawo tokikola mugyewo ejjoogo bakumenya omukono okutegeera basooka ne bamumenya omukono era n'akomawo ate omulaba joogo naye ndowooza n'abazadde basobola obuvunanyizibwa bwabwe ne mumala ebbanga nga temuli waka joogo nze gwankubuula ejjoogo muleve ku joogo ate n'abaana abawala nammwe mweddeko owulidde gamba nze mpa ekitiibwa ennyumba ya kitange mpa ekitiibwa obululu bwa kitange ndeeta muntu akasajja ne bwaba omusajja genda eyo gyogenda rogiza sente gundi lufula gyeziri ebiri 100 iye eriweeyo bweziri 100 ziriwa iyidde saawa buli saawa genda ebwayise wano wansi ate katogenda ate obwadde ogenda kola kisibwa amalaaya ukolere ddala ku lulwa malaaya bw'olukumi lw'otambula ogende ate loogi za 10 yasiza buli ssaawa bagibala 10 waliwo abayaaya abeera ku mulyango ng'abalamu ati saawa emeka nti bwezisasule 13 tambula ogende kakati nze nakubulira muzeezi kibi nnyo okuza omwana nomanya nti omwana gw'okuza tanajja agenda kulaga naye ng'obusobozi okyabulina era tokkirizanga makayira okubanga waliwo gw'osanga ng'ali amuzanyirako ate n'omwana mugamba atakolanga ebyo bya kisiru ng'obudde bukyala kaba ow'obulenzi n'omwana wange ow'obulenzi bw'aba mbuuza afukamira wagenza omusiniyako you have to respect me nze taatawo bwe ndiba nfudde naawe bw'olizaala ababo naawe obayigirize nga bw'oyagala naye gw'oli wange nze nakuzaala manya nti ono taata ono daddi ono mami muwe ekitiibwa yes abaana balina okukula obulungi bonna omwana olina okukula obulungi mu kuza abaana n'ebino bye kagiraagira ne kaleeta obumulimuli ne kabuleeta mu kisenge kya dadi ne katandika okwebaka n'omwana ku buliri bwange nze nkusange nkuleke amanyo ngayiwa era nsobi kyeyakoze simunenya bagenda musiba masinumani sirota kubanga oli yafudde naye tebagenda musiba gwa madda si gwa madda yabale talina kati kyebayita guilty mind oteeka okuba nga mu bwongo obwo omuntu omwetegekedde omutta naye ono musanze busanzi nakusosonkereza nakuprovokinga n'omutta obeera tolina buzibu ate oyinza okusanga nkayagadde n'okulwana naye okakubamukaagala kati okitegeeraawo obwo bwe buzibu obwo bwafudde n'akaje 5 maximum awo bwe kityo upimyepimyemu kale that aside mwami Kyagulanyi